Weewaawo tukwaniriza nnyo nnyini ddala gwe munnaffe eyeeyunze ku kabbinkano ak'olulimi Oluganda olunaku olwaleero era akamugezi ka leero. Munywanyi waffe osiibye otya? Ne leero tugobye abayizi baffe bateredde bulungi, bamaze okuteekebwateekebwa ate balindiridde okuddamu ebibuuzo byabwe. Situjja kukoowa kwebaza abo abatweyunzeeko mu kuteekateeka akabbinkano kano omuli bannaffe aba Broadway Confectionery Service Limited, mwebale okuteekateeka abayizi baffe. Bannaffe aba Pion Tents and Manufacturers wali ekijjabwemi Masaka City, bannaffe mwebale. Bakuteesa Metal Works ekyotera, bannaffe nammwe mwebale kutweyungako. Masaka City School of Nursing and Health Science wali ekalagala mukungwe, situjja kukoowa kubeebaza. Buddu Institute of Design and Technology musangibwa wali Kabaale Bugonzi, tubeebaza mwebale kweyunga ku kabbinkano. Bazanya Nengo Guest House wano mu Kimaanya nammwe tubeebaza. St James SS Kyotera, bannaffe mwebale kunyumirwa kabbinkano n'okukeyungako. Ne bannaffe aba St Andrews Greenlight Junior Academy Primary School wali ku Kapendagwe, nammwe tubeebaza mwebale kubeera naffe n'okunyumirwa olulimi Oluganda. Mulangira tandikira awo. Neyanze omulungi awuliriza nange nkwanirizaako nnyo ku 98.8 radio omuntu wa bulijjo. Njagala okusooka okubategeeza nti omutendera gwa Vaawo Mpitewo tugufundikidde olwaleero oba tugufundikira. Olunaku olw'enkya okutandika n'olunaku olw'enkya tuyingidde omutendera ssematendera oguyitibwa ogwakasasambulabbwa. Nja kugubannyonnyola bulungi enkya mugutegeere bulungi nnyo, era omutendera guno gutuukibwako abayizi 12 kati okuva we twatandikira eri mu mwezi gw'omukaaga. Olwaleero tuweza abayizi baffe 12 abanaabasunsuddwa mu ndulundu y'abayizi abeetaba mu kabbinkano kano ak'omwaka 2022. Omutendera guno tugutandika olunaku olw'enkya, era njagala kutegeeza bano wammanga muwulirize. Enkya tulina Kiganda Frank wa St Joseph Mary Mbirizi, Muwonge Ronald oli wa Kabaale Sanje ne Sega wa Joseph wa Kikungwe Secondary School. Enkya mmwe mutugulirawo omutendera gwa kasasambulabbwa. Nziramu Kiganda Frank St Joseph Mary Mbirizi, Muwonge Ronald Kabaale Sanje ne Sega wa Joseph Kikungwe Senior Secondary School. Olwo ku lunaku olwokutaano tujja kubeera ne Nakigudde Nawume St John's Kabwoko, Kikabi Ivan St Paul Kyanokuzi ne Nakalembe Rose wa St Nathaline Kamuzinda. Mwe mujja okufundikira wiiki yaffe. Ate wiikendi eyo naffe ab'akabbinkano tugenda givugira ddala mpaka ku Mande. Era ku lunaku olwabbalaza tetujja kuba na kabbinkano, mutuleke naffe tuwummulemuko katono, tukaddemu ku Lwokubiri ne ku Lwokusatu tukafundikire wano mu studio za Radio Buddu. Ndi ne Nasuuna. Nasuuna weddira ki? Oli muganda wa Hawa? Nedda se. Naye musomera wamu, naye mwatunze mbaagalako ekintu kimu, kusanyuka ebintu mubitwalamu mpola mpola. Nasuuna oviiridde ku Nelson Mandela Secondary School, si kyekyo? Yes. Ono ye Nannyonjo Bettina, omumanyi wa siniya yakuna, akwagaliza buwanguzi. Ono n'agamba gwe Jaha. Mukama Katonda wange, dear Jaha, I know it's a trying moment for you, but ekyo kyennyini ekigambo obudde bwe buziba oluzungu sirutegeera. Ye Olivia wa siniya yakuna, Mukama Katonda Jaha. Kale Naluyange Enjo mu kibiina ekisooka akwagaliza buwanguzi. Janati naye akwagaliza buwanguzi. Nalubega Kevin, Nalugoskovia nabo ne Majorini bakwagaliza buwanguzi. Jana Janati wa balisalako nti Jana Nampi Jatedi akwagaliza buwanguzi.
agambye eyo ne Bettina Nannyonjo Beni naye akwagaliza buwanguzi. Madamu Baso wa Nelson Mandela Senior Secondary School Nakiruta Justin agambye nti muwala wange Jana obuwanguzi. Nakala wa Mire Serina ne Nalugo Scovia nabo bakwagaliza buwanguzi. Kakati Jana webale kunyanukula bwotyo nange mpulidde ngondeesa akabugumu naye kikiira kuŋŋaana kukwasa bibuuzo byo bina ebisooka. Ekibuuzo ekisooka, azaala abalalu y'abamanyira amagezi malayo. Oli Wakasange Semuddu ogwe Lumonde aba basiba ku migugu. bakuwa akabonero ani? Mugerwa Patrick. Patrick. Tulina okukozesa olulimi olwaffe olw'ebbinkaniro. Ekibuuzo ekyokubiri, wamma Baganda muliro. Neyo baaba. bwe gwaka teguzikira. Gusula mu nju naye bwe gugikyawa gugyokya. Naye nga mwe gusula. Tugenze ku Baganda. Tugenze ku lugero olwokusatu, bukookolo bugeyana. Vaawo Mpitewo. Wakayiba. Wakayima Semuddu nti owe wange yasinga okuwunya. Wakayima Semakula. Oli. Nti wamu nange yasinga okuwunya. Kale naawe nkuwadde Semakula. Kyobadde omanyi nti erya munnange kati kyakulemye ng'ate kibadde kyagala. Kale bannange tugenze wamajjana bakulamula nti kabanzite malayo. Jangu. Nti Magombe eriibwayo bwami nti ogenda kumyuka kitaka. Kano. Kale banaye bakuwa akabonero kamu ani? Mugerwa Patrick bakuwadde akabonero kalamba. Jana kankuumuze n'ekibuuzo kino kya buwangwa. Eddaala walabye ku ddaala? Kale kati lino eddaala lye eryeyambisibwa abayimbula emituba baliyita batya? Jangu. Komazi. Enkandaggo. Waliwo n'enjogera egamba nti okugwisa nnyo obwenyi n'enkandaggo. Tuwumulamu Jana katono ate tukwate ekyo kiteeke wano weeyonge kyongere eno gwe tuulayo butuuzi kireka. Awo kireke wa Jana gwita ddeeri. Obyerabidde amangu ago Jana wange. Kale naye nga nzijukiza Kiganda Frank Muwonge Ronald ne Segawa Joseph enkya mutuuke mu budde tutandike omutendera gwa kasasambulabbwa. Twabagamba tewali kuwummuza kabbinkano kano mpaka nga tuli ku final okujjako olw'emmande lwe twewadde. Mukulwani Semakula weddira ki? Akabbiro. Buno bwe bubaka bwo? Amaleere kye ki? Amaleere butiko sebo. Bufaanana butya? Butiko obwo buba bunenenene. Butera nnyo okumera ku bikonge. Bikonge ki? Ebivunze. Tebakuwa kabonero kyekituufu. Walinga nti butiko obumera ku biti ebikaze ge tuyita amaleere. Omanyi kwe kyavogeddira? Nakubuulira mu nkuluze y'olulimi Oluganda agenti ye Semakula Joero nkwagaliza buwanguzi ono Nakafeero Christine maama wo ne Nantege Florence mwannyoko bakwagaliza buwanguzi. Nono n'agamba nti bano bayizi ba arts aba A-level ku Saif Semakula Joero totuswaza. Movix, Stella Maris, Susan Mulokole, Mire, Tasha, Mukama Katonda bakwagaliza buwanguzi.
agamba nnyo bakitabe baga batuuma kale fe abayizi ba siniya ey'okutaano ku sayifu okuli Nansi Obugamaliya, Namaganda Suzani, Nabunya Stella, Nakayiza Mire, Namazi Christine, tukwagaliza buwanguzi. Staff ya Kibinge Islamic Senior Secondary School awamu n'abasomesa bonna ne HM Bukenye Muhammad Yodo, Sempiji Evarist, Kisaakye, Raymond, Nalubega bonna bakwagaliza buwanguzi. Fe abayizi ba siniya ey'omukaaga ku sayifu tukwagaliza buwanguzi. Sadamu Sowedi Nakimera Juliana Joseph Irene Bakabulindi Shari Zakia Nakajubi Aisha Heta Mastula n'abalala bakwagaliza buwanguzi. Ono naye agambye atya ono agenti fe abayizi ba Drama Club ku sayifu Senior Secondary School munnaffe gwe ssentebe wa Nkobazambogo kale bakwagaliza buwanguzi. Nono naga nti ye Ssenyondo Sudai Sedi Prefect akwagaliza buwanguzi. Bano bayizi ba siniya Yakubiri Nayiga Aida Nakyanzi Prosi Nabisere Tendo Nakirijja Stuart Semaiya Abdukalim Karidi Shafiki n'abalala bakwagaliza buwanguzi. Bayizi ba siniya yakusatu bano mulimu Ediboy Kasekende Gideoni amanyikiddwa nga Bruno Fernandez asambako Nantume Mastula Lubega Julius Namiringo Sala Simwe Nyombi Jonan Shiba Johnny Vianney Harriet Freddy Lwasa ataliono w'ekyabakuza n'ekibira bakwagaliza buwanguzi. Netugenda abayizi ba siniya ey'okuna Kibinge Senior Secondary School okuli Liita Namaganda Kasule Sharifu Kayanja Dankani Nansamba Shirati Nabukalu Beti Tamale Akram Shafiki bonna bakwagaliza buwanguzi. Nze nenkutandika nga bwe nzijukiza Kiganda Frank St. Mary Joseph Mary Mbirizi Muwonge Ronald Kabale Sanje Segawa Joseph oli wa Kikungwe Secondary School enkya mukutere Bukeezi wano. Ekibuzo ekisooka katonyeze zitanyinizo nti mwe munaalamira wa enjoka Wakayimu na omuwala Nasola Janet. Sebusiru bwanjoka. Sona bakubwe zizo zakulemye kati oli muzabanno. Katugenze bwe tuti wamma. Byendabye mbirabye malayo. ng'omugenyi akirina nyinimu. Okyalina gwewanise essaawa tennakoona waliwo Wakayimu omulala tetujja bbawa. Bagamba byendabye mbirabye ye mugenya kuta. Olwokusatu ebiddawo tebyenkanankana. Lugero luno lukomawo mulundi ndowooza gwa kusatu. Nas oli Semudu Eric. Enkajumbe temalanju. Nasuna enkajumbe ogimanyi. Mbadde nkuwaawo akabonero awo. Naye kati oba togimanyi kale kasigale eno. Tugenda ku Lwokuna abanaku bamanyagana. Akkiriza. Empologoma bw'erwala ensiri yerumika. Byangu. Bweruma ensiri yerumika. Ogambye eki? Bwerwala. Kituufu. Bakuwa akabonero okwo bwerwala kituufu kuba kuli kuba kujjanjaba. Nkuwummuza. Wali okutte ku nseenene? Enseenene zo zimanyi? Ozirya? Kaakati mu kukwata enseenene waliwo ekikolwa ky'okusulika okimanyi? Boogera bigambo ki nga basulika enseenene? Boogera nti nkusulise abajja bonna bakukwate. Bagamba nti nkusulise enseenene zonna
ezijja muteeba buteebi mbalaba muteeba buteebi tugamba olya bw'aba asulikizaga nti sirya nseenene nze ŋŋenda bujubi okitegedde n'agisulika enseenene byayogera ebyo byabwe kwegamba enseenene eno eba eyita zinaazo nti mukakkane tewaliyo balya nseenene tuula buno obubaka bwe bubwo kale gwe mukulwani ono akugambye okwi Amos omumanyi the only Ugandan without propaganda. That is Okwi. I would like to thank Abudu FM for the great work you are doing towards development. We also thank you. Okwi mundabire kamkaton. Okwi waliwo okwiyawo ekyabakuza mukulu okwi webale kuwuliriza radio Buddu ndabira joyisaawo anterekere nange kantwawo ndabe ekyokola luno omusiraamu awo musiraamu baasika chapati ekyabakuza abantu b'okukyabakuza stage awo mwebale nnyo mwebale ddala abasomesa baagaliza Mugerwa Patrick obuwanguzi teacher Lwanga Charles ono asomesa nno kubala bano baagwa mu bintu akuweereza transport awera omusomesa w'Oluganda Kabalungi Anet ayagaliza muyizi we mulimu mwami Magembe Fred mwami Nyazi John mama Wampi na bonna bakwagaliza buwanguzi bano nno bayizi baagaliza mwana munnabo obuwanguzi gwe Patrick muyinayo ne Engineer Makanga ne Professor Katoola ne Senior Sekyanja Sebulima ate ye makanika Mulindwa Naluwaga Nakyanzi Nakamatte Chairman Rubinga Rogers okuva ekyasu ekyajubira bonna bakwagaliza buwanguzi ono ye nze philosophy Wampi Ashadu philosophy amanyi ekitegeeza kale ndowooza nze Senior Kasule Joseph naye akwagaliza entambula nno yiyo ya sente empitirivu nono n'agamba nze Patrick Mugerwa Patrick Sekabira Alex ne Jumba David bakwagaliza buwanguzi nono n'agamba nti okuva eri bazadde bo omwami Jumba Gerard omukyala Naabaterega Silivia n'abagesera kale nabo bakwagaliza buwanguzi kakati ne ku mbeera efaanaganye bwetyo gwe mukulu oli wankima Mugema bwafa kukola ki obutaka buli luddawa Busiro omanyi gye kiri tewali kabonero balikomyeyo ne bazza katonyeze obubonero busatu bannange banjagala Wakayima Nasuuna nga tannagwa wabi Semakula Joel nga tonnagwibwako kabi kale naawe okuwadde nga tonnaba kugwa wabi wabi n'oli kyeyayogedde nga tonnagwa mu kabi tetugamba wabi awabi wa sobola okugwa wabi awo badde tosi naye akabi wama tugende mukulu muzzukulu wa Mugema si kyekikyo ebitono bigwa byokya omusota bwe gugenda waali nga dduka bwalwala ebbwanga anyiga Wakayima ono omukazi tabegera bba busera semuddu gwoba owakabonero tugenze muzzukulu wa Mugema buli wanzina neeyiye wakisanya yagizinsa mu lubuto wa malayo ebyoya Wakayima mugambe nkale wajjenje azinyisa byoya ate wakikere azinyisa mumiro otegedde tuyiga tugenda ku kibuuzo ekyokutaano
ekikolwa ky'okukwata enseenene ku ttale bakiyita batya? Kuwulira. Wakayi muli bannabuddu timukwata nseenene kuba kulinga nseenene. Waliwo kyesibuuzizza byonna biweddeyo ebibuuzo bye 5 ne nkugamba owummulemu nkwate ku mwana mulenzi ono. Nga ne Nasuuna muzzukulu wa Namuguzi Kasagga si kyekyo bunaye bw'asembera okumpimpi ono tichawo gw'alikozi Semuddu Eric wa ICT ye mukulundu gwa Henry Eric Semuddu bakwagaliza buwanguzi. Nze brother wo mukulu Luyinda Enoka Kaswa muto wange tonswaza. Nze Sega wa Mahadi wabula nze kwagaliza buwanguzi ebyange bibyomo. Nze mulamu wo Nakiganda Janet awe Kaswa Eric nkwagaliza buwanguzi transport wuyo. Hashatimana Isaiah presenter to be. Okay. Miyingo Ronald presenter to be senior 4 bakwagaliza buwanguzi. Kanjembe mu byaleedi abaana bano bajje bakole. Teacher Aneti omusomesa w'okubala Eric nkwagaliza buwanguzi. Nze taata wo Mukasa Edward mutabani tonswaza transport wuyo. Best wishes dear Semuddu Eric totuswaza Namata Sumini. Nze Nakimbugwe Angel Eric tuli naawe. Eric Seya ono ye Kayemba Pasco ne Kayiwa bakwagaliza buwa bano baseyabo. Yes sir. Kale tunaluulira. Eric nkutandise n'engero zonnya. Yes sir. Olusooka singa ensekere esula mu ddiiro olutandike nga bwe lutandika. Singa ensekere esula mu nnyindo Awatali wagale watiibwa. obubonero 3. Olwokubiri awerekera nsangi tajja nayo Agireka ku mulyango. obudde weebuli Esigala ku mulyango. tobulina obudde olowooza. Mpitewo Kayima mukulu Kawawa asigala mu mulyango. Kawawa asigala ku mulyango. Owente oli owa muzzukulu wa Mugema gwobo wa Kabonero. Kale ayagala omuntu yamunyiriza katonyeze. Nyize sir. Nasuuna otudde kumpi awo kufuna ku birungi. Kale ekyemisana kinyiriza olukokola edda nti twawuutanga nga tukyakoza kunva ne Mugera obadde ogamba ki? Okiddemu nga nenyinto kyannakiddamu. Kale katugende wamma ayogera kaate ng'ow'eggaali alaga nti Wakayima njangu ani Mugerwa Ndi olugendo. Ow'eggaali kale tebakuwa kabonero naawe. Nasuuna ow'eggaali tomanyi bw'alaga agamba nti nva kuwanga mayembe gange. Kale tugenze ku kino okuwummuzeemu. Ekigambo kijja we tuziika abaagalwa baffe mu bika byaffe kyava ku ki? Kyava bakuwemu nakadde. Kyava ku lujja. Olujja kubanga emabega edda omuganda bwe yafa bamuziikanga ku lujja nnyinimu. Kati bwe yaziikibwa ku lujja olujja olwo ne lufuuka ne baluyita ekijja. Lwakuba kale obivuluzeevuluze naye byonna bye mbadde njagala mwebiri nti edda omusajja nnyinimu bwe yafanga yaziikibwanga ku lujja era olujja olwo ne lukyusa erinnya ne luva ku lujja ne kifuuka ekiki ekijja. Awo ne batandika okuziikangawo abantu. Tulabe eby'ennaku zino muwe obubonero 3. Tulabe eby'ennaku zino okuba nti mu abaana mmwe musooka abakulu okufa naye edda kyabanga kyatteeka
omukulu nga yasooka okufa nammwe ne mugenda nga mugoberera nkuwummuza tweyanze omulungi awuliriza nga sinnagenda wa muzukulu wa Nvirimbi Broadway Confectionery bali awo ku Edward Avenue okulirana ofiisi za meeya mugendeyo mufune ku byokulya ebirungi mugendeyo mukozese keeke ez'emikolo zonna bali ku noti 752538 153 St. Andrew Green Light Junior Primary School tuli ku Kapandagwe mutuleetera abaana bannange tubaagala ku noti 7 noti emu 439 St. James Senior Secondary School ekyotera lino essomero nno lyolina okutwalamu omwana w'enguudo za seminti mbagamba nnyo tuli ku noti 7 noti 3 7 2 7 ne basale tuzirina bazanya n'engo guest house tuli mu Kimaanya Kisulo jangu mulemuko tuletera abagenyi bo tubawumuze bulungi jangu n'omwagalwa wo mu mulemu nga bwe munyumirwa tuli ku noti 754 94 56 Voodoo Institute of Design and Technology tuli Kabale Bugonzi ku luguudo lw'e Kampala mutuleetera abaana aba P7 aba sini ey'okuna ne sini ey'omukaaga tubasomese bafune certificate mu mirimu egy'ekiguku basobole okweyimiriza tulina ne basale tusomesa kompyuta tufune ku noti 756 381 365 oba noti 758 335 710 Masaka State School of Nursing and Health Science Kalagala Mukungwe bannaffe bano bakugamba nti abayizi abanaatayabako mu lusoma luno olutandise mu mwezi guno tukyalinawo ebifo mujje tuli ku noti 7 noti 9 4 oba noti 7 noti 8 157 260 tusomesa basawo bannansi ate n'abazaalisa tuli awo ku ssaza ku ofiisi za pooki naawo bw'onootuuka waawe era bajja kuba bakulengeza we tuli awo e Kalagala bakuteesa metal works kyotera tukola enzigi amadirisa ebitanda n'ebintu ebirala bingi nnyo tusomesa n'abantu okwokya ebyuma ebyo n'obifuula ate ekyomugaso tuli ku noti 7 5 4 7 5 tuli kyotera okuliraana Posta Uganda Peony Tents tuli kijja bwemi notera okutuuka ku nkulungo ey'oluguudo olw'Embalala tukuga nti jangu tukuwe tents ennungi jangu tukupangise tent bw'oyagala tukukolera eyiyo okuva ku y'omuntu omu mpaka ku bantu gwe bw'oyagala tuli ku noti 757 287 494 oba noti 7 noti 6 358 822 nenzikirirako ewoona atandise okubongoota atunula kibundaaza ng'erwazizza ginnaabyo ku muzzukulu wa Nviiri.